ky'obusiraamu, ekyengera ky'ezzadde, ekyengera ky'obufumbo, ekyengera ky'omulimu. Teekawo buli kyengera kyonna Allah kyakuwa. Musabe Allah akuwa okubeera nga olongooserezaamu. Baabu fadlu tawhid wama yukaffiru min adh-dhunub. Omulyango gwe tuliko gwe mulyango ogugamba nti obulungi bw'ekigambo la ilaha illallah. Kalimatu tawhid, kalimatu la ilaha illallah. Kigambo ekirimu okwawula Allah. Kyewagamba nti ashhadu an la ilaha illallah. Nkakasa tewali ateekeddwa kusinzibwa mu butuufu okujja kwa Allah. Wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Era ni Nabbi Muhammadi muddu we ate era mubaka we. Kirimu bulungi ki? Lwaki teweeyagala ng'okirina? Allah yatugamba mu suratul Baqara n'atugamba nti nno qul nahbitu minha jami'a, mugenda kujja ku nsi fa imma ya'tiyannakum minni huda, mugenda kujjirwa gyendi obulungamu. Obulungamu bwe yali ayogerako jalla wa ala yali ayogera ku busiraamu, naye yagamba nti faman tabi'a hudaya, anaakwata obulungamu obwo obusiraamu obwo fala khawfun alayhim, tabeerako mbeera yonna ejjambulamu bwe ng'emutiisa, wala hum yahzanun, ate tabaako mbeera yonna gy'anakuwalira. Kiba kitegeeza nti omusiraamu ebbanga lyonna ateekeddwa okubeera nga musanyufu. Qaala Sheikh Salih bin Humaydi hafidhahullah, tunabagenda mu faida yaffe mu bulungi ebigambo bino bikulu. Qaala Sheikh Salih al-Humaydi hafidhahullah, Sheikh Salih bin Humaydi Allah mutukuumire mumanyi wa busiraamu yagamba, olwaleero tulina ebitwewanisiza emitima. Olwaleero emitima gy'abaami n'abakyala gibeewanise. Gitwewanise lwaki? Ekisooka, bw'otunuulira ekifo kyo n'ekifo kya mukwano gwo, olaba nga mukwano gwo akuyiseeko, bw'okyasikalidde mabega. Kikusiibya, kikujiijira, kikusiibya, kikweraliikiriza, kikusiibya, tolina mirembe. Lwaki? Abeera atya Ukaasha gwe twakula naye nga yali mu kifo kino bwe kiti. Kati Sheikh Salih bin Humaydi agamba hafidhahullah, yagamba nti la tanzuru makanaka inda al-khalqi, la tanzuru makanaka inda al-khalqi, togezaako okutunuuliza ekifo kyo wakati wo n'ebitonde bya Allah, kubanga buli lwoneegeraageranya ne fulaani kijja kuleetera alhammu, okuwankawanka. Don't compare yourself, teweekompeyalinga ggwe, teweegeraageranya ggwe ne fulaani. Ekyo kitegeeza ki? Nti bw'otaakompeyalinge ku bikwatagana n'ensi empangaalayo, oteekeddwa kukola otya? Balindur. Kati atuwa amagezi, atugamba nti weetunuulire. Aina maqamika inda al-Khaliq, aina maqamika, kifo kyo ki kyolina inda al-Khaliq, mu maaso g'omutonzi, ozitowa kyenkana ki? Bino eby'oku nsi byo byakuggwaawo. Tuliwamba Sseruganda, the more we compare ourselves to others, gye tukoma okubeera nti twegeraageranya n'abalala, tujja kulya haramu, tujja kulyazaamaanya, abange tujja kubba, tujja kukola buli kinene okusobola okubeera nti twagala okutuuka ku bali. Naye buli woonaanoonya ekifo kyo mu maaso g'ow'ekitiibwa Allah, ojja kwongera kulongoosa. Yandibadde ayogera ebigambo bino sahaba w'omubaka ayitibwa Aba Hurayra n'agamba nti zaadun qalil wa safarun tawil. Man huwa Abi Hurayra? Abdurrahman ibn Sakhari ad-Dawsi. Teyandibadde mu baddu bagamba nti zaadun qalil, entanda yange entono, munene mu banene ba umma. Wa safarun tawil, yagamba nti olugendo lw'endagamu munene luwanvu. Yegeraageranya ng'alaba nti gy'alaga wawanvu, ekifo kye tannaba kukiraba mu maaso ge wakati we ne Allah. Gwe ayina makaanuka,
gwolaba ng'olina kifo ki mu maaso g'owekitiibwa Allah. Al-asharatu al-mubashiruna bil janna, bane 10 Allah be yalagaanyisa ejjana baalabwako nga bakyateeka amaanyi mu kukola emirimu Allah gy'ayagala. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu masira bidiku Umar ne Abubakar kwe kuli bamugamba nti oli mu kwabo Allah be yalagaanyisa ejjana ng'oli mulamu, ne lwaki okyasaala, lwaki okyakola emirimu, lwaki n'agamba nti nze okuweweera nti ejjana ngiyingidde ng'ekigere kyange ekya kkono kimaze okubulirayo. Yatunuulira ekifo kye mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunuulira Abdullah ibn Mas'ud, omu ku basahabiyul jalili abanene, tarjumaani al-Qur'an, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud. Olunaku lumu aba alinnya omuti, bw'alinnya omuti engoye ze ne ziseeseetuka, entumbwe ze ne zirabika. Yali musajja mutono ngaani, yali musajja mutono ngaani nga Ukasha. Agwe Ukasha oli munene. Kati empewo bwe yafuuwa enkutu ze basahaba ne balaba amagulu ne baseka. Baka n'ababuuza n'abagamba nti museka ki? N'abagamba ya Rasulallah, tunuulira entumbwe za musajjawo. Musajja alina obutumbwe buki? Yabagamba nti wallahi mbalayira Allah, entumbwe ezo singa baziteeka ku minzaani, entumbwe ezo wallahi entumbwe ezo zizitoya minzaani za wakitiibwa Allah. Mu butono bwe nga Abdullah ibn Mas'ud, mu maaso ga Allah azitowa. Bw'ozitowa ki mu maaso ga Allah? Tuleke okuggwamu n'okwegeraageranya n'abantu. Wallahi omuntu gwe weegeraageranya naye gw'oyagala okumufaanana tomanyi byakola. Kola bibyo, wabula tunuulira kifo kyo mu maaso ge yakutonda Allah. Agamba ekigambo ekyokubiri, Sheikh Salih ibn Humaydi agamba nti la tahmilu hammi dunya, mulekeraawo okwetikka ensi n'okuwankawanka kwayo. Pozi gwani? Musa. La tahmilu hamma dunya, teweetikka duniya. Eduniya etuli ku mitwe, nga n'ekitegeeza okubeera nti twetisse eduniya kitegeezaamu kubeera nti tugiwankawankakira, okubeera nga tufuna ladhaatiha, obwomerevu bwayo. Bwe tubeera nga eduniya tetugitunuulidde, abanga amaaso tugazzeewa, falillahi al-akhiratu wal-ula, amaaso go gazze eri Allah, kubanga Allah yayina enkomero n'obulamu buno obw'okusi. Omuntu buli walaga hammuhu ad-dunyawiya tagenda kusaala. Omuntu buli wanaabeera ne hammu dunyawiya wallahi tagenda kukola ibadati Allah z'ayagala. Buli kaseera agenda kubeera mu waasiwaasi. Bulaba mbaka yatuyigiriza natugamba bw'obimu ku bigambo omuntu byateekeddwa okusaba Allah amugambe nti Allahumma la taj'al ad-dunya akbaru hammina, Allah tonfuulire eduniya nga kyekinene gyendi mu mutima. Wallahi eduniya etuli mbifuba, oyagala kuzimba nnyumba ya kalina, atayagala kuzimba nnyumba ya kalina, ayagala kuzimba nnyumba bangalo byebimu ne kalina, bangalo byebimu ne kalina. Ayagala kuzimba nnyumba nga masha Allah tabarakallah, mu bisinga okunakuwaza, mu binene ebitumenya, ebiyumba ebyo tumala okubizimba, abaana ne bakeera ku makya, buli omu n'akola atya, n'agenda omwomu, bukeera ku makya ng'ekiyumba okisigaddemu gwe wekka ne mukyala, okisigaddemu wekka ng'ate otandika kukoowoola abaana bakuleetera abaki abalina bazadde baabwe nga baafa. Olwaleero amayumba agali mu kyalo olwaleero galimu bapakasi. Okusimbira mbalerera Allah, ewaffe gye bazaala maama wange yazimba ennyumba musajja mukulu n'afa. Olwaleero yabadde agirimu muganda waabwe mukulu waabwe agikuuma, naye Allah yamujjuludde, banoona n'agibeera menga maka bagaddaabirizaganirira. Tewaliyo yegomba genda mu kyalo, gali awo bombo luweero, bombo saidi z'ebbombo. Tewali yayagala, banoonya mupakazi anaakola ati alabirira ekijja. Kati gwe olwaleero ye hammuyo,
bikulemesezza okusaala esswala, bikutuusizza okugenda nti ogenda mu riba, bikutuusizza okubeera mu balyazaamaanya, bikutuusizza okukola ebinene. La taj'alu hammaka dunyawiya wabula falillahi al-akhiratu wal-ula. Obuufu bwolesa eri Allah, kubanga Allah ayina obulamu buno obw'okunsi n'obw'okunkomerero. Allah sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu bw'afuula ad-dunya hamma, omuntu bw'afuula edduniya nga kyawankawankira, farraqa Allahu alayhi shamlahu, Allah musaasaanyiza byalifunye munsi. Walam ya'tihi min ad-dunya, wallahi as-sadiq al-masduq yagamba tosobola kufuna mu nsi okujjako ekyo Allah kye yakuwandiikako. N'agamba nti waman ja'ala akhira hamma, omuntu bw'afuula enkomerero nga ye tageti ye, jamaa Allahu shamlahu, Allah akuŋŋaanya byonna byandibadde ayagala. Wa atatihu dunya wa hiya raghima, abanga ate dunia yejje mugoba. Ku bibiri oyagala ki? Kugoba dunia oba dunia kubeera nga yekugoba? La taj'al ad-dunya hammak. Ekigambo ekyokusatu yagamba nti wala tahmilu hammi rizqi, tofuulanga okuwankawankako bugabirizi. Tofuulanga okuwankawankako mu bulamu buno obw'ensi obugabirizi bwo. Wallahi mbaka Allah yatugamba nti inna Allah kataba maqadirul khalaiqi, Allah yawandiika maqadiru, ekipimo n'ekigero kya buli kitonde mu nsi, qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh, nga tonnaba kutonda ggulu n'ensi. Bwe bugabirizi bwo, bwe bugabirizi bwange bwe naafuna mu nsi, Allah yabiwandiika qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. Wallahi ng'eggulu terinabaawo myaka ki olwaleero wendi mu nsi. Buli lukya okendeeza ku piraawo wo, era buli wogamba nti ngenze wasula kulya piraawo, okendeeza ku piraawo. Agamba nti Haji Gundi yatuyise okulya piraawo, okendeeza ku kilogulamu Allah ziyakuwa. Gabeere matooke abagawoomerwa abamuffe, gubeere muceere, abeere sukaali, kibeere obugabirizi bwo Allah bwe yateeka mu nsi. Yatugamba nti bwe tunajja okuwankawankakira eri obugabirizi bwaffe tukole tutya? Yagamba nti fahuwa inna Allah, obugabirizi bwammwe abuyina ye Allah. Alina obugabirizi bwange, alina obugabirizi bwo, alina obugabirizi bw'oli Allah. Baganda bange shayatini size zirina obugabirizi bwaffe. Muddeyo mu kigambi baganda bamwe. Amayembe sige galina obugabirizi bwaffe, Allah yalina obugabirizi bwaffe. Wallahi Allah yalina obugabirizi bwaffe. Abantu balina ebyawongo, abantu balina ebyawongo nga bakakasa nti obugabirizi bwabwe buyimiriddeawo. Unasun yadhabuna ila shayatini al-jinni wal ins, abantu bagenda eri sitaani mu majinni ne sitaani mu bantu. Bagenze kukimayo mu bugabirizi bwabwe sente. Falillahi fahuwa inda Allah, alina obugabirizi bwaffe Allah. Was'alu Allaha min fadlihi, bw'obanga osabasaba Allah mu birungi bye. Walillahi khazainu as-samawati wal ard, Allah yalina khazainu, amawanika g'omugulu n'ag'omwansi. Tubolabanga omusiraamu bw'amala okukitegeera nti Allah yalina obugabirizi bwe, oteekeddwa kuwanika mikono gyo wa Allah kumusaba bugabirizi, n'omugamba nti ayi Allah mpa, ayi Allah mpa, ayi Allah mpa. Togenda eri kitonde oba Kawere yabulirawo. Wallahi muddu amumbuziza olwali ngamba nti pozi ne Kawere yali abaddeko ku nsi, ng'abantu bagenda Wakiso bagenze kusaba. Wakiso oyo yawuumako ne sayidi z'Ekakiri eyo ng'abantu bagenda ewa Faaza Ngoobya, era buli lwa mukaaga olusembayo mu wiikendi abantu bagenda ku lw'obwavu bwe baali balina. Wangi nange mbuuza mmwe, Kawere yaddawo? Mwali mu nsi ya Allah teyafa, hayyun mulamu. La taj'alu hamma rizqi, abange temuwankawankakira bugabirizi bwammwe.
fahuwa inda Allah, obugabirizi bwaffe buli wa Allah. Kino tekyeraliikirira. La, kiki ekyeraliikirira? Law annakum tatawakkaluna ala Allah, singa muli abaddu abeesigamira Allah, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, wallahi Allah abagabiriranga bwagabirira ekinyonyi. Taghidu khimasa wa taruhu bitana, kigenda kiyala kikomawo kijjudde. Si kukola kwaffe nnyo, si magezi ge tulina amangi, wabula obugabirizi bwaffe buli wa Allah. Kyobulabanga Hasan al-Basri yatebengeza omutima gwe. Buli muwalimu yenna na buli yenna munoonya wa ssente yandisomye ku bigambo bya Hasan al-Basri. Yagamba atya? Abayizi be bagenda jjale bagamba nti muwalimu waffe empanka wanka gye tuwankakiramu obugabirizi bwaffe gwe nga si bwoli. Yabagamba nti alimtu namanya anna rizqi, nti obugabirizi bwange qaddarani Allah bwe yangerera lan ya'khudhahu ghayri, teri yagenda kubutwala atalinze. Fatuma annu qalbi, kyatebenkeza omutima. Kyatebenkeza omutima. Yamanya nti obugabirizi bwabwina ye Allah. Abange mutebenkeze nafsi zammwe. Agamba ekigambo ekyokunaseeka n'agamba nti wala tahmilu hamma almustaqbal, temugezanga ne muddaawo ne mweraliikirira eby'omu maaso. Tata Ukasha, Allah akubanja subuhi yenkya, akubanja dhuhuri yenkya, akubanja asiri yenkya, lwaki togyeraliikirira? Wangi kyosinga okweraliikirira bano ba Ukasha. Baana bange bagenda kuwangaala batya mu nsi? Abaana bange mbakozezza ntya? Abaana bange buli kyonna baana bange. Weeraliikirira mu maaso. Tomanyi ono gw'oyonoonerako ssente, sigamba kuba butabaweerera. Ono akweraliikiriza ate ayinza okkeera ku makya nga yagenda okukuba emigoba nti Allah akiteeke wala. Ono akutadde ku bunkenke akweraliikiriza ate agenda kukabya maziga. Bazadde bangi batadde ssente mu baana baabwe nga babasuubiramu bingi mu maaso, wallahi bakomekkereza bakaaba maziga. Kweraliikirira bya mu maaso. Yatugamba eby'omu maaso, yatugamba nti fahuwa biyadillah, biri mikono gya Allah. Teekera bulamu bwange bwa mu maaso. Ani yakugamba nti ogenda busiŋŋaana? Sigaana butakola, wabula kola ekintu ekituufu ekitagenda kuteeka ku pressure. Hamul mustaqbal, omuntu okweraliikirira eby'omu maaso kubanga tebigenda kukubuuzibwa. Bino ebyolwaliro bye wandibadde otunuulira. Osadde swala, ibadaati kizo okoze olwaleero, osoboleddemu okusiiba, weebaze Allah. Kubanga eby'omu maaso bye tuwankawankakira wallahi tetumanyi oba tunaatuukayo gye twagala. Bw'amala otugamba ensonga ezo nnya, yatugamba nti khudh bil asbab. Atugaanye okubeera nga tutunuulira ekifo kyaffe kwegeraageranya n'abalala, n'atugamba nti tutunuulire ebifo byaffe eri Allah, kyekitegeeza nti tatugobye ku kukola. Atugambye tukole. N'atugamba nti tulekeraawo okubeera nga twetikka edduniya kubanga Allah yagirina. Tekitegeeza nti edduniya tetugikola tutya, tetuginoonya, kubanga ne mu Qur'ani mulimu aya ezitugamba nti huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula famshu fi manakibiha. Allah yatulagira fa idha qudiyat as-salati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Oba tegereka bulungi, atuganye okubeera nga twetikka, okubeera nga obugabirizi bwaffe tuleke bunoonya, tubunonye. Wabtaghu min fadlillah wadhkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun. Natugambye ekyokuna tuleke kubeera nga tweraliikira bya maaso. Tukole tutya? Khudhu bil asbab, tuteekewo amakubo. Wastaqim kama umirta, bw'omala okuteekawo amakubo tereera nga Allah bw'akwetaaga. La kama raghibta, so singa gwe bw'oyagala. Tubulabanga omuntu akeera ku makya n'agamba nti bisimillahi, nsoose okusoma erinnya lyani? Lya Allah. Tawakkaltu ala Allah, Allah gwe neesigamidde. La hawla, tewaliwo akyusa mbeera. Bw'eba yaabwavu tewaliwo agenda bunzijamu.
bwebeera mbeera yonna ya bulwadde tewaliyo agenda kumponya. Ayi hali min al ahwal, ebeera embeera mu mbeera zonna, la hawla, tewaliwo mukyusakyusa wa mbeera, wala quwwata, wadde agirinako amaanyi, illa billah, okujja ku Allah. Ekyakyogera ensonga zino ennya azikakase munnatawhidi alina kalimatu la ilaha illa Allah, yeyakkiriza mu bwennyini bw'owekitiibwa Allah, kubanga kugimu ku migaso gye tuzzenga tulaba ku muntu alina la ilaha illa Allah akkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba nti anna jamiu al-a'mal, mazima ddala emirimu gyonna gye tukola mu byenkizo, emirimu gyonna gye tukola, yagamba nti wal aqwal, bibeere ebigambo al-zahira, omuntu byayogera, wal batina, n'ebyomunda, mutawakkifa, byonna biyimirira ku kigambo, fi qubuliha, mu kubeera nga bikkirizibwa, wa fi kamaliha, n'okubeera nga bibeera bijjuvu mu maaso g'owekitiibwa Allah, wa fi tarattubi thawabi alaiha, byonna n'okubeera nti omuntu abifunamu empeera mu byo, ala tawhidi, ku kigambo la ilaha illallah. Toyinza kwogera bigambo bye twogedde, toyinza kukola mirimu, kusaddaaka, kusiiba, kusaala, emirimu egirabwako n'emirimu egy'omunda, okuggyako bw'obeera ne kalimatu la ilaha illallah, ate gw'obeera ogoboleddemu. Yagamba nti fakullama qawiya tawhid, buli la ilaha illallah lwenywera mu kifuba ky'omuntu, yagamba nti wal ikhlasu lillah, n'okukola ng'okola ku lwa Allah, kamlati hadhihi al umuru wa tammat, ensonga ezo zonna ze twogeddeko wallahi zibeera nzijuvu, ne zibeera nga zikoonebwamu ne sitampu. Al ibada, okusinza kwonna, ismu jami', linnya erikuŋŋaanya, likulli ma yuhibbuhu Allah, buli kyonna Allah kyayagala, min al aqwal, bibeere ebigambo, wal a'mal, gibeere emirimu, al-zahira, egirabwako, wal batina, n'egitakolaki, n'egitalabwako. Kati ono budala asaala, naye mu kusaala kwe emabega waalinamu okugatta ku Allah. Asaddaaka, era aliisa n'abantu mu muzikiti, buli mu kisiibo, abaliisa okuva ekisiibo kitandise paka okikola kitya, bwe kiggwa naye agatta ku Allah. Bakoze emirimu, naawe ababalaba ne mwegomba, abange ebintu bino bitutwala wa? So omuntu yenna man haqqaqa tawhid, obulungi obulimu nti teriiyo mulimu Allah gwakkiriza okuggyako ng'omuntu alina la ilaha illallah, nga ddala agikakasa mu mutima gwe. Fadl, enkizo endala omuntu gy'afuna, wa min fadailihi, seeka agamba nti ne mu byenkizo ebyeyawulidde kalimatu la ilaha illallah, an yusahhila ala al-abdi fi'lu al-khayrat, kigambo kino kyanguyiriza omuddu okubeera nga akola ebirungi Allah byayagala, wa taruka al-munkarat, n'okulekayo ebitamu Allah byatayagala. Fi'lu al-khayrat, okola ebituufu Allah byayagala, kubanga lwaki? Okimanyi nti kino kwokikolera, okikolera ku nniya eyakulagirwa. Allahumma inni as'aluka fi'lu al-khayrat wa tarka al-munkarat. Edduwa mbaka yagituyigiriza, tusabe Allah atuwa okukola fi'lu al-khayrat, ebirungi byayagala, wa tarka al-munkarat, n'okulekayo ebitamu Allah byatamu, wa hubba al-masakin, n'okwogala abanaku, wa hubba al-masakin, wa an taghfira li wa tarhamni, Allah nsonyiwa ate era onsaasire. Naye kyenjagadde mu dduweero mwe muna ekigambo kigamba nti Allahumma inni as'aluka fi'la al-khayrat, Allah nkusaba ompa okukola ebirungi by'oyagala nga bituufu. N'agamba nti wayasiruhu wayusallihi anil masibat, ekigambo kino kimuyisa eri emitawaana gyonna. Ekigambo kino la ilaha illallah eri buli mutawaana, wallahi bw'okyogera kiina emitawaana gye kikuyisaamu. Yagamba nti falmukhlisu lillah, omuntu yenna akola ku lwa Allah,
fi imanihi mu bukkiriza bwe wa tawhiduhu n'okumwawula kwe kwayawulemu Allah takhafa alayhi at-ta'at lima yarju min ath-thawab kimumalira mumalizi okubeera ng'agonda mu ekyo ky'abeera akola ng'akisuubiramu empeera okuva eri Allahu tabaraka wa ta'ala wa ridwanihi n'okusiima. Byonna bye tukola nze naawe ampuliriza tuteekeddwa okubikolera under umbrella ekakasa nti tuli mu kukolera mu kugondera Allah n'okusuubira empeera Allah gy'agenda okubeera ng'atuwa n'okubeera nga Allah asiima. wa yuhawwinu alayhi taruku ma tahwaahu nafsi min al-ma'asi lima yakhsha min sakhtihi wa iqabihi. Ate kikuviirako okubeera nga mwana wattu olekayo ova mwana wattu mwebyo ebiyinza okusuula mu kwonoona eri Allahu tabaraka wa ta'ala n'okutya obusungu bw'owekitiibwa Allah. Ekigambo kino kirina bye kikutangira. Ddala tukirina, mikwano gyaffe bakirina, baganda baffe bakirina, abasiraamu bakirina, oba kungulu fi dhahiriyatihim kungulu kwabwe tulabako busiraamu wa fi batinihim al-kufur ate munda bukafiri bwe bujjuddemu. Lwaki tukaaba ebizibu? Musa mpayo kuba tusooka abalongoofu ng'akaaba ebizibu nga bw'obikaaba. Tebaali baavu. Kiki ekyabatebenkeza mu bwavu bwabwe? Wangi gwe tomukkiriza oba Allah yakwerabira? Kibuuzo kyebuuze, nkibuuzeeyo buli mwomu yekyebuuze. Lwaki okaaba? Oba bufe tusoose bubeeramu? Oba embeera embi fe tusoose gibeeramu? Mubeeyagala ngo lwakino kye balina kyejogerako. Bakolanga emirimu nga bagikola nga bakakasa nti gwe bagikolera yagenda okubasasula. Ni wallahi olwaleero tutunda tawhidi ate netugula edduniya. Omuntu atunda kalimatu la ilaha illa Allah n'agula edduniya yafuna. Mweyagale kuba mulina ekyebbeeyi ekitamala gafunwa bwe kinaakuvaako oyinza obutakifuna. Allah yansasiddeko wiiki ewedde nabaddeko Dar es Salaam naye abasajja abasuubuzi bali abo Warabu Allah yabawo okubeera nti bamativu mu mitima gyabwe. Kiseera ky'essola bwe kituuka baggalawo amaduuka gaabwe ne bagenda ne basaala. Bw'onoonya gw'onaaleka ku dduuka ng'ogenda kusaala aswame bakasitoma wangi wallahi baggalawo amaduuka gaabwe. Ekyewuunyisa mu bagenda okubasuubulako mulimu abasiraamu naye ng'ebyobusiraamu si bye baliko. Alaba omuwarabu aggalawo edduuka genda kusaala yagamba nti nze nja mulinda paka lwanaava mu swala zijje ngule wangi. Ekyanneewunyisiza nnyina gwe nagamba nti abo abawarabu batabbuliiki kiki kuba bali ku sunna engoye zaabwe ziri waggulu. Dar es Salaam abo abasuubuzi gye batera okugenda okusuuba. Wallahi mukkuse emitima gyammwe n'obusiraamu kyemulina temukimanyi. Sawfa taarifuha wallahi mugenda kimanya, tujja kimanya olunaku nga tulaba Allah atuwadde empeera. Kiringa nga bw'onaagamba omukyala n'omugamba nti tamanyi value ya mwami gw'alina era tamanyi bamuyaayaanira wabweru. Ategeera value gy'alina ng'avudde mu kino ky'abadde ayita ekyoto ng'agenze n'aluzaako ewalala. Agamba nti nalina buddala yali musajja. Oba ntegereka bulungi? Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo ekigambo kino kiteekeddwa okubeera nga mwala wattu kiyisa omuntu mu bulungi n'okubeera nti omuntu akirina yeeyagala si kubbinkira mu byonoono. Allahumma a'inna ala dhalika. Ba'da al-adhan natimu insha Allah. Oluvannyuma lw'okwaziina ate tweyongere. Baganda bange nabagamba
nti ebintu bino lwaki mbyogerako mu society mwe tuwangaalira abantu bakkiririza nnyo mu ddogo okusinga okukkiririza mu mutonzi y'abatonde, era abantu beeyagalira nnyo mu bushiriku okusinga omuntu alina la ilaha illallah. Okweyagala kuyandibadde yeeyagala. Tubalabanga abaakikuba, tubalabanga abaasamba akajji, tubalabanga abali mu masavu, tubalabanga. Si muto, si mukulu, si muvubuka, si mwami, si mukyala, bonna baggweredde mbasamize. Gwalina omulimu gw'okola Musa, kiki ekigenda okukunyweza nga bwe weetunuuliramu bw'oti w'osula wennyini ogamba la hawla wala quwwa. Bwe weetunuuliramu bw'oti ogamba nti sinza alya obulungi, bwe njoya kanyama ne mmala kwegayirira, bwe njoya kakoko ne nninda lunaku lwa Idi oba lwe bampise ku mukolo. Tetuneeyagalako ddi, ebibuuzo babitubuuza tatawukazi bwobubutuka feseka tuneeyagalako ddi. Buli kaseera renti landiroodi akubanja, onaabeerako ddi awo nga gwe tobanjibwa. Unaasuna ala ddiiqi wal khalal, bantu bali mu mbeera y'akanyigo, bali mu mbeera ya buteeyagala. N'osanga Sulaiman n'omutwalira salaamu olw'ebizibu ebimufumbekedde, n'omuteeka alaykum salaamu, n'omugageze yakunyizizza. Salaamu alaykum salaamu, ampulidde nsikuzeemu, obeera nga gwe wayombye naye. So nga ate hadithi etugamba nti walau an talqa akhaaka biwajhin tariq, n'okusinga la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, tugayalira kukola kalimu konna nga katuufu nga kalungi ne kabeera nga katono, ne wakuba kusinkana muganda wo n'ekyenye ekiki. Ebyaffe bijjudde emitaafu, ffe bijjudde emitaafu. Kiki? Sanyu n'alijjawa, lunaku lwonna sifunye sente, katuŋŋamba nseke, amahabba ngajjawa. Mwe mulabye mwakola dda, buli w'obyogera bakujuliza gwe wakola dda, olinamu. Tolinga ffe mukadde, ate alinamu ye yandibadde asinga okubeera ng'azaaga. Olwali waliwo asinga omugagga okwagala sente, ne bwakutuma amazzi asooka kukusaba balansi, tunakusaba masigundi. Oba byenjogedde bulimbi ng'ogaleese bwoti sooka sokomye balansi, nini n'akwata amazzi, tegeera sente. Bwe mugenda okuzuuka gye mutuukira okubyanza, y'omugagga aba yayiseemu dda. Nagaana sente okunfuga, sikawukasi, nagaana edduniya okunfuga. Sirina naye ndi mugagga. Allah waakuwa obugagga bw'omu mutima abakuwadde kinene. Sirina naye bakulaba bakusuubirizaamu sente empitirivu. Nawe be that, beera ekyo oyina ekyebbeeyi. Singa onaakisaalirako esswala emu Allah n'agikkiriza, kajja ogenda kuba okasambi. Singa onaagikolerako omulimu gumu Allah n'agukkiriza, akajja ogenda kuba okasambye. Teeka ate n'abagagga nabo naffe twagala okusaddaakako. Yamanyi lwaki akuwadde mu bunaku bwo n'atakuwa sente, kuba akimanyi bw'anaazikuwa tetugenda kuddayo kulaba mu muzikiti. Imaani ekulinyira wano nga tonnazifuna, naye ne zigera zitonnyamu. Olaba otabuka ng'ofunyeemu kya kkumi kyokka ne kikulabula, n'atutegeera waakitiibwa Allah bannaye. Olabira nti omuddu oyo nti yandiba ow'ettabbu, sente ki ezaali zikulaluddeko?
ama Musa zojjukira nga wazikwatawo nga zizo binafuse emitwalo 2 nawuliranga wallahi ensawo zonna buli omanyi bw'obeeramu n'akasente otambula okwatako tezigwa kasente obeeramu sente ya tabbu tezigwa kasente oba ozikeberako ate bw'otuuka babadde bakukuba ezzalawo nga bagaba tolina ng'ojjayo okunoobala abalamu gani zaayo tegene nti oyinamu ku kasente la hawla wala quwwata illa omugagga teyeebaka nange omwavu nnema okwebaka omugagga ekimubuzizza otulo kiki sente naawe omwavu ekikubuzizza otulo sente tilka idhan qismatun dhiza kwepuka otulo otwo nandiroodi ajja okubanja omugambe ngenda zinoonya fuluma wanika emikono omugambe nti Allah wange eno embeera gwe waginsiimira ntemere ekkubo ewatali kkubo ewatemera nabbi wa Musa. Musa bamugoba e Misiri yali amanyi gy'alaga sibagaana kukola ntegereka bulungi. Musa bamugoba e Misiri yali tamanyi n'abagoberezi badduka kipayopayo basibira ku nnyanja ani yamutemera ekkubo wangi wallahi Allah yamutemera ekkubo agamba nti yingira awo. Kati naffe tuli bannabbi bo tebaali bantu bwe tunaakakasa okwawula kwaffe ne Allah kijja tusembeza okumukkiririzaamu Allah. Wallahi bino byenjogera naye lwaki tukola bye tukola lwakubeera nti okukkiriza kwaffe mu Allah kutono. Mugimu ku migaso anna tawhid omuntu bw'abeera ne la ilaha illa Allah bw'ayawula Allah idha kamula fi lqalbi kamula min arrijalu kathir lam yakmulu min annisa illa 4. Tajiraku mu hadith magamba nti abasajja abaali bakoze obusiraamu Allah ne bakola ne butuuka ku climax Allah gy'abwagalamu bayitirivu n'agamba nti abakyala abaali bakoze obusiraamu Allah n'abukoonamu bali bana bokka mu nsi yonna. Bana Khadija binti Khuwailid, Asiya binti Muzaha, Maryam binti Imran, Fatima binti Muhammad bali bakoze obusiraamu bana. Allah n'agamba nti awo kyekyo. Kati omuntu alina ekigambo kino idha kamula bwe kibeera nga mwana wattu kijjudde fil qalbi mu mutima nga kijjudde mu mutima yagamba nti habbaba Allahu li sahibihi al-iman ayagazisa Allah nannyini kyo obukkiriza wa zayyanahu fi qalbi n'akiwunda ku mutima gwe. Wulira nagamba nti wakarraha ilayhi al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Allah amutamisa ebintu bisatu. Ekisooka obukafiri, ekyokubiri al-fusuq obuki obwonoonefu, ekyokusatu wal-isyan Allah mwesambye obuje. Ddala kyabuna emitima gyaffe nga twegomba batali basiraamu nti maama abo bo bali bulungi. Bulungi ki? Musa Mungu akuwa obulungi bw'abatali basiraamu akuggyeko bw'oyita ekyoyita ekibi. Bisajja bivuga emmotoka nekikuyisaako ne bwenna naawe gamba bo bazijjawa. Wangi abantu nga babbye tebaseeseetuka. Tolina gw'omanyi omubbi w'okukyalo yalagawa bamukwate ne bakuba oli bakikwatira ne wali bakiyiga kibba tibabbi. Omuntu alina tawhid habbaba Allahu li sahibihi al-iman. Tuvola ngo mbaka yatugowa dua gyetuteekeddwa okusaba nti Allahumma habbib ilayya al-iman wa zayyinuhu fi qalbi wa karrih ilayya al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Edduwa eyo gisabe ayi Allah njagazise obukkiriza
wazayyinuhu fi qalbi, Allah buwunde ku mutima gwange, ntamisa Allah, tamisa Allah obuwakanyi n'obwononefu n'obujeemu, okujemera Allah. Nzani Musa nabadde nsoma tafsiri ya suratu al-inshiqaq. Allah yagamba nti idha as-samaa'u nshaqqat. Wadde okimanyi eggulu ligenda kweyuzaayuza wangi anti suratu al-inshiqaq eri mu sura zaffe. Musa kwako Qur'ani, idha as-samaa'u nshaqqat, eggulu lino ligenda kweyuzaayuzaamu. Kwako cheka sinatuukayo kusoma, jja kusomawo yeyawo suratul inshiqaq. Sigambye kusoma, bwe tulabawo bulabe tebenkera. Lwaki ligenda kweyuzaayuza? Wa adhinat li rabbiha, ligenda kuwuliriza. Istami'at, ligenda kuwuliriza Allah byagenda okuligamba. Bwe linaamala okuwuliriza ligenda kuteeka mu nkola ekikolwa ky'okweyuzaayuza. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Allah agamba nti wa idha al-ardu muddat, n'ensi eno gye tuliko egenda kugaziwa. Kati nfunda iye ekigifunzizza kiki? Nsozi. Allah agenda kuzijjawo. Abali babaddeko mu ssomero nga ngumi egenda kutinta mu kiraasi, muzeerule amanyira nnyo wangi, muzeerule mumuwe ekiwanja. Edda nga tukyali bato nga tugenze ku luzzi twakolanga ssaako addukirewa, mugaziwo mumuwe eddiiro. Wa idha al-ardu muddat, ensi eno egenda kugaziwa. Wa alqat ma fiha wa takhallat, egenda kuwandula byonna ebizito byayo ebigiri munda, esigale ng'eri ffiri terina kyerina. Emiguta gyonna gigenda kudda ku ngulu. Naye ekyewuunyisa era Allah yagikomya agamba nti wa adhinat li rabbiha, egenda kuwuliriza Allah waayo kyagenda okigamba, ensi egenda kuteeka mu nkola. Bwe yamala okutulaza ku ggulu n'ensi, eyo yaddako yagamba nti ya ayyuhal insaan, muntu gwe, innaka kadihun, okola n'okoowa n'okoowa. Era olwaliro bibakooyezza kiki? Bya Allah oba byammwe? Naye yatugamba nti ila rabbika kadhan, ebyandibadde nga bibakooya byandibadde nga bya Allah, kuba ye mugenda musisinkana. Oyagala tukola otya? Kyokka weegomba bali abatasaala. Namala olunaku lulamba ssula okumanya nga ate twagenze wala n'ogenda ne mu kyolooni nga tolina wadde otuzzi, n'ojjayo kamanda mudogo, n'ojjayo kamanda mudogo n'omaliriza n'ozzaayo. Kamanda mudogo, kamanda mukubwa, kamanda mudogo n'omala n'omuzzaayo, n'ogenda mu ttooyi okumala haji ennene ne katipi, n'ovaayo ng'oli contented. Innaka kadihun, okola okoowa biki ebikukooya? Ila rabbika kadhan famulaqi, byandibadde bitukooya nga byandibadde bya Allah, kubanga Allah tugenda musinkana. Bino ebitumenya oyagala tuyagala ogenda bireka. Wa karraha ilayna al-kufra, ekigambo kino kikutamya obuwakanyi, ekigambo kino kikutamya obwononefu. Ekigambo kino bannange teri bwononefu businga kunyumanga kukyusa bakyala nga akyusa engoye. Abantu b'e Busega Mungu yabaleetedde ekyengera oba kibonerezo, best hotel. Abaana beeyagalidde ewammanga awo, best hotel.
mitwalo jeji ojja kumanyayo anoonyerezeeyo akole research. Mitwalo jeji seeka watuukayo eji bino bye muwoza nti omuwala yakumenya omutima mwawukanira wali eri eji balina ne shifts seeka wabimanya otya sije ngenda naye abagendayo nabadde n'omuvubuka nemubuuza wama wagenda nga mati natuuka naye nabadde n'omuvubuka wallahi. Kati ate ebyo ffe abavubuka byebitulya, ffe abavubuka byebitulya. Wakarraha ilayna alkufura walfusuq obwononefu walisiyani n'obujeemu. Oyina maanyi ki ku Allah nga yasazeewo kukwatako ku bujeemu bwe tukola? Akwatewa 9 akwate ku 9 obeere nga togenda manju nga buli byolya byonna byekompayiringiraawo constipation, ogende mumanju nga tafuluma, oleete azikaali zonna nga tewali nye, era ogenda omusawo ogamba nti nfa mbiridde kati ennaku eza kati numba wiiki musawo buliwo obusumulula ate n'akusumulula n'owulira ng'ofa bufi. Allah nga yakuteeredde embiro obula okuleeta azikaali zonna zimala mu ttooyi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Oba wakavaayo nerujjira n'otwala 10 osange nga wali yaaliyo. La hawla wala quwwata illa Mungu atusobola, wakitiibwa Allah atusobola. Wallahi akuwaamu bubimbiro kanzikulu ne kajja takbiira oziwulira. Kufuka guganya obujja bakuteekemu akapiira. Naye bwe tuba tukola obujeemu nebbango tuwanika. Omuntu alina ekigambo ekyo ne kibuna omutima gwe, wallahi Allah amuwa ebintu bino biwammanga al iman. Allah amuwa obukkiriza, Allah amuwundira obukkiriza ku mutima gwe, Allah amutamya okubeera nga mwana wattu tamuwakanya n'okubeera nga ayonoona n'ebyonono. Waja'alahu min arrashidin. Abasha buluganda abakkiriza namaliriza ebigambo byange we tuli we watuufu. Fuba kulaba nti ekigambo kyo kinywezezza otya obutakuddukako. Tugenda kinyweza mu ngeri 3. Engeri esooka, la taj'alu hamma dunya. Eduniya eno ensonga esooka lekera okwekompeyalinga n'abantu abalala. Weebuuze ekifo kyo maaso ga Allah oliriddawa. Ekyo kyokka, kubanga ebyokudunya ne bwona kompeyalinga bituuka ekiseera ne biggwako, naye wa Allah. Kigambo ekyokubiri, edduniya eno ne bwonagyetikka eriko nnyiniyo. Allah yayina edduniya ate yayina naki n'enkomerero. Kyokka mu nkomerero, mu dduniya n'enkomerero tugamba nti enkomerero ate yeesinga edduniya. Queen wa Bungereza yawangaala obulamu bwe bwonna nga talina nnaku, naye olwaleero obulamu bwalimu ye munaku akyasembyeyo n'abalala banne. Ekumenyera ki? Eriko nnyiniyo enki edduniya. Ekyokusatu, obugabirizi buliriddawa? Buli wa Allah gwoba obusaba. Ne bw'onaakwata ensiriba zonna n'oziteeka mu nnyumba nti oyagala bugagga nga Mungu tayabukuwandiikako era ojjako. Tulabe mu families abatuddeko empewo z'ekika, mukadde wange nga banaku bazibu, ng'asiika ne mugo ne kabalagala ne bisula nawo, nga bajjajja tebamuyambyeko kubimalawo. Batuddeko mpewo za kika. Amma atuddeko empewo z'ekika kyamwe mugagga. Buli ali wano alina ekika kuva mu kika kyaki teekawo, azituddeko ye mugagga ennyo. Oba bajjajja baamugaana okugaggawala.
Ekyokuna, ab'ebitiibwa tulekeraawo okweraliikirira eby'omu maaso. Nga Allah bw'atakubanja swala yankya wangi weeraliikira ebyaleero, kuba enkya oyinza obutatuukayo. Oba ntegerekese bulungi? Allah bw'aba akutuusizaayo fabiha wa ni'ma, bw'aba takutuusizaayo lwakubanga fahuwa biyadillah. Khudhu bil asbab, tuteekewo amakubo, wastaqim kama umirta, tutebenkere nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'akola atya, bw'ayagala, nga so si ggwe bw'oyagala. Olaba nti omuzikiti gwammwe guno gubamenya, musonda ssente okuguzimba, muyinza okugumaliriza ate abagujjamu ne beeyagala okusinga mmwe abagubadde. Oba ntegerekese bulungi? Ne beeyagala. So nga ate mmwe temwalyako wadde n'ekikumi ku ssente ne muziteeka ku akawunti, naye abaddawo ne balyanga be baguzimba. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.